kaakano nzigulawo fiisa omusumba wanaasinziiranga okukola emirimu gy'obusumba buno mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Mukama tukwebaza era mu linnya ly'otuguddewo omulimu guno. Abantu bonna abanyeetabya mu kukola omulimu guno baweebwe omukisa era ogaziye ensalo z'okufuna kwabwe n'omukisa gubeerenga mu nnyumba yaabwe bulijjo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.
okuva mu St. Peters Kalipuusi. Era ntwala omukisa guno okwaniriza omukiro. Nyongera okwaniriza omubuulizi Fred Deriki Lubega okuva mu St. Paul Lusaze. Omubuulizi Mukama wagwitidde muyinza okutuula. Olunaku luno lukulu eri omusumba oyo gwembalaze ne mukyala we, kubanga Katonda abayita mu butongole okubakwasa obw'obusumba obw'ekyebando. Abati oyo akulembeddeko ku busumba obulala, naye bannange ebyalo byanjawulo, n'olwekyo tuteekwa okumuddamu okumulaga byeyakulembera bali baali balala, kakati ne bana ate nabo bantu balala. Kyova olabanga buli omusumba lwatumwa mu bantu abajja era tukomawo ne tumuteekawo mu butongole abakristaayo bamulabe ate alaba omukisa gwa Katonda mu ngeri ate empya. N'olwekyo twebaza Katonda olw'okuvunaanyizibwa buno obujja Katonda bw'akuyitidde okukulembera n'okulera abakristaayo mu busumba buno. Twebaza Katonda eyakulaba ng'osaanidde okulera n'okukuza ekkanisa
era n'obusumba. N'olwekyo ddamu amaanyi okuma omwoyo otandike okuweereza mu busumba buno obw'ekyebando omutongole. Katonda nga yekukulembezeewo ab'obusumba buno obw'ekyebando amakanisa gombi Pawulo ne Peter olw'okwaniriza omusumba bwe yatumwa mu kitundu kino, kubanga mwamwaniriza n'emikono ebiri. Omanyi kakati bwe tutuma omuweereza ffe tusigala eri nga tusaba akwatagane bulungi n'abantu bagenzeemu. Era enkola yaffe mu kuweereza bw'amala okujja wano ate ajja eri mukama we ne mubuuza bamwaniriza, n'amuwulira nti bannyaniriza. Walaba bali batya nga batoomerera oba nedda? N'akugamba nti nedda, nalaba nga basanyufu nnyo, bakuwadde emmere olidde. N'agamba nti ye kakati ekyo yakitukulira tusanyuka bannange. N'olwekyo Katonda yeebazibwe olw'okumwaniriza n'amaka ge n'emikono ebiri. Omukulembeze w'Abakristaayo, omukebezi w'obusumba, omukubiriza w'obusumba n'abakubiriza ab'amakanisa gano abiri, kubanga bannange abantu abo bali nnyo ddala ku mwanjo n'omuweereza. Kakati obumu obukola emirimu n'obuwanguza ebintu byonna ebikolebwa buteeka okubeera wakati w'omuweereza n'abantu abo abakubiriza. N'olwekyo Katonda yeebazibwe bannaffe olw'okuyimirira wamu n'omusumba Ssettumba. Obunyiikivu bw'omusumba era n'okumalirira kwe era n'okweweerayo ddala kw'omusumba aweereza obulungi byesigama nnyo ku nkolagana ye n'abakulembeze abo n'ab'ebitongole bonna abakulembera ebitongole by'enjawulo mu kkanisa. Era tulowooza nti n'embaga eno ekoleddwa olw'okuluŋŋamya omukubiriza omukulu n'abakubiriza abamuddirira n'ab'ebitongole. N'olwekyo tusaba Katonda bannaffe abatuweera omukisa. Reverend Ssettumba yayise okusookera ddala bwe yalinga mubuulizi, kubanga mulabye akatabo mulabyemu ekifaananyi kye nga mubuulizi. Kubanga kakati eyo yonna era waliwo gwe batulaze Ssettumba gye yali egindi ogambye Kasanje ogambyewa Emongolo. Kakati abantu abo bonna gyayise bamuyambye okufuna obumanyirivu mu kukulembera abantu. N'olwekyo bannaffe twagala okubeebaza kubanga mwamusabira ate n'okumuwagira mu buweereza bwobwo. Katonda kyavudde amulaba n'amuyitira obusumba buno kakati obw'ekyebando. Mukama yeebazibwe. Era neebaliza ddala mu mazima mukyala we Liita era n'abaana be okuyimirira wamu naye n'okumusobozesa okuweereza obulungi. Simanyi obanga mukimanyi, bwe mba temukimanyi mukirowooze kaakano ng'okuweereza kw'omusumba nakuvaamu eby'amakulu ng'alina emirembe nga musanyufu kwesigamizibwa nnyo ku mukyala we. Ekyo nkiddamu amaanyi g'omusumba n'okuweereza kwe okw'emirembe n'essanyu era okw'eddembe kwesigamizibwa nnyo ku mukyala we. Era bw'aba ayawulibwa mukyala we ajja, omulabizi n'abagamba mugende muweereza abantu. N'olwekyo Liita twagala okwebaza kubanga omuwadde essanyu n'emirembe n'aweereza bulungi. Ssettumba oyo aweereza ku leediyo naye bw'aba akunyumiza wadde ng'okusanga kimuli otegeerera ddala ng'ayagala mukyala we. Mukama yeebazibwe. Era n'abaana bammwe, kubanga era omusumba anaalemwa ebizibu biyinza okuva eka mu makaagi n'alyoka alemwa
setaani ng'ayise mu maka ge, abaana be babeera ab'ekyekyo, abaana be babeera ab'eddalu oba abatawulira. Kakati ekyo kikwata ku butukuvu bw'omusumba, abantu ne bayinza n'okwesittala olw'ekyo. N'olwekyo baana mmwe baagala okwebaza Katonda ku lwammwe olw'okusobozesa taata okuweereza obulungi, era mweyongere okukola bwe mutyo. Reverend Herbert, njagala okukozesa ebigambo eby'omusumba eyakukulembera ye Pawulo. Era Pawulo oyo mu magezi n'okuyitibwa Katonda gwe yamuyitira yawandiika ebbaluwa 13 mu Bayibuli omwo. Ng'ebbaluwa ezo tuzikozesa nnyo okutuluŋŋanya ffe abasumba baamuddirira, n'ate n'okulungamya ekisibo kya Katonda. Ebigambo Katonda byandaze bikusomere obirowooze. Mukama wo bwe yakuwanga omulimu n'ogenda okukola bulungi ate nga gwe weeyanza, n'ogenda ewa Mukama wo n'owera nti Mukama wange ne buliba kiro gy'olintuma ndigenda, okulaga Mukama wo nga ddala omaliridde okukola. Okuwera kuno togenda kuwera mu maaso ga Saabadiikoni, kubanga ne Saabadiikoni muntu munno, ogenda kuwera mu maaso ga Kristo nannyini kanisa. Kye bakugambye weranga, era bw'otuuka nga bw'ozze kaakati waliwo okuwera, bw'ogamba Abakristaayo Katonda nga gaali omulamu neeteesoteesa okukola bino A, B, C, D, E, F, G, ate ofube olafubane obituukirize, kubanga nalabye nga wabitadde mu katabo ako. Ojja kukola nga bakuwa makisi. Kakati nalabye amawulire juusi ow'ekitiibwa Todong, mukulu nnyo mu NRM. Kakati nalabye mu mawulire nga akubyemu achievements eza NRM government. Abantu bagiwe obuki obubonero. Bannabyabufuzi ekyo bakikola nnyo, ekisanja bukiriddako abantu bakole ki? N'olwekyo ssebo wera, Kristo akulabe ng'oli musajja ow'amazima, ayisa wakati y'ekigambo, omunyiikivu, akulabe ani amanyi oba gw'olebera Saabadiikoni weekaza oluvannyuma. Weranga n'obwesigwa n'obumalirivu. Nenyanga nkukuutira mu kigambo kino, kubanga ogenda kuwulira abantu bano Abakristaayo abo boolaba. Pawulo Kristo yennyini yabageraageranya ku ndiga, n'agamba nti ezimu zitomera, endala ntiddiize. Naye kakati Abakristaayo abo boolaba balungi ate bazibu. Abakristaayo mu nsonyiwe n'ekyo ffe kye tulabye, balungi ate bazibu. Abamu basobola okwetowaza, abalala bawaganyala. Kyokka Katonda yeebazibwe, emirundi mingi abawaganyala balaba omusana ne bakyuka. Waliwo ekyokulabira ku kitwakalaba ennaku zino ekyeruweero. Bwe balonda omulabirizi ne bagaana, ne balonda omulala ne bagaana, ne balonda omulala ne bagenda mu mbuga. Ne tufukamira ne tusaba, neebaza Katonda olw'abantu bonna abasabira ensonga eyo. Kakati abalabirizi juusi ne balaba omulabirizi Katonda gwe balaga nti y'oyo, ne bamulonda ne bamulangirira. Abakristaayo abamu bangi ne basanyuka. Bali ne bagamba kyokka omusango gukyali mu mbuga, ffe tetunnaba kuwangulukuka. Kakati niwaba okusaba n'okukowoola Katonda, juuzi n'endaba nga bawangulukuse, ng'ebakulembera agamba ku lw'obulungi bw'obulabirizi bwaffe, nangirira tuwangulukuse, tukkirize omulabirizi atukulembere, abeere omulabirizi ow'okuna, era nkowoola bonna abawadde amabega wange tugoberere omulabirizi ono. Naye tobaaba tutudde obufoofofo.
naye ate ng'obanenyeza mu kisa kya Kristo. Abaganda bagamba nti kubanga ng'owumba ate engalo. Buuliranga n'okugumiikiriza, kakati nga kyetaagisa okubagumiikiriza. Ekkanisa kye kibiina kyokka ekituulamu omuntu eyavamo mu P1, eyavamo mu P5 KHD ne batuula mu kibiina kimu, omwawule n'abayigiriza in one classroom. Ekyo nno kitegeeza nti bayinza obutategeerera. Era totya bwe bakubuuza emirundi emingi. Bayibuli yogera ku musajja erinnya lye nga ye Nikodemu, yali Mufalisaayo, naye Yesu ebintu byannyonnyola nga tabitegeera bulungi, naye ng'ate okuvaayo mu lwatu badde okumulugunya. Yesu n'amugamba, kasookobera nange. N'olwekyo ssebo teweewuunya eba n'akubuuza ebibuuzo. Ate n'omwana wange Abakristaayo tobalaba? Katonda yatukola bw'atyo mu ngeri eyo. Akyali amakya, amakya kitegeeza ng'akyali ayonka amabeere mu bino ebyokukola ki ebyokukkiriza, nga yeetaaga nayo byo. Oba oli wa munene, oba oli mutono, mwana wange, obulokozi omukulu Katonda gwakuyitidde ssebo omusumba kwe kubeera n'alyoka abakulembera mu lugendo lwabwe olugenda mu ggulu ne mu biseera byabwe nga bwe kyali mu nsi muno, balyoke beetereeze balongoose empisa zaabwe ng'ekigambo kya Katonda kitulagira. Ogwo gwe mulimu mukulu. N'olwekyo ojja kuwulira enjiri, ekyo kyo bannange ekye towuliranga enjiri ey'okwekkiriranya ng'oyagala abantu obabuguumirize, owulira ebintu ebisesa, naye ng'enjiri gy'owulira ekweka obulokozi. N'owulira abantu ne baseka naawe ekikole. Obubaka bwo bubeerenga bwa mazima, ng'okimanyi bulungi nti obubaka obwo bwe bulimu obulokozi. Ddala omusumba ateekwa okubeera omuntu amanyi okwefuga, be self-controlled. Ekugamba Katonda nno bwakuyamba n'oyiwa ekigambo ky'okwefuga. Ssennyumba Kigongo omwawule okufuganga emirimu gyonna egy'ekkanisa egikolebwa mu busumba buno obw'ekyebando, era n'okulundanga abantu abalina emyoyo egitafa. Mukama waffe yeegulira n'omusaayi ogw'omwenda omungi ennyo, gwe mulimu ogw'ekitiibwa ekingi era omuzibu ennyo. Kiva tubeegayirira okwetabawo naffe mu kusaba Katonda ayinza byonna n'omwoyo ogw'amazima alyoka amuwe omuddu ono Kabati omukisa okukolanga obulungi ng'atuukiriza ddala byonna ebigwanira olw'omulimu omutukuvu era omukulu ogw'enkanidaawo. Ayi Mukama otusaasire, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe, naffe tusonyiwe abatwonoona, otutwala mu kukemebwa, by'otokole mu kubi. Amiina. Ayi Mukama Vamos embora.
Setumba Kigongo, nze Venerable Emmanuel Kenneth Sewanyana, Saabadikoni w'Ekazo, nga bwe ndagirwa kaakano okuyingiza mu butongole ng'omusumba omukulu mu kkanisa eno ya Pawulo Omutukuvu ekyebando bw'onoosinziiranga okulamula obusumba bwonna obw'ekyebando. Mukama akukuumenga okufulumako n'okuddako okuva kaakano okutuusa emirembe lw'oliva wano okugenda ate awalala. Kwata ebisumuluzo ebyo. Gulirawo abakristaayo okuyingira mu kkanisa. Sooka okuba engoma ng'akalombolombo kaffe bwe kali okubayitanga bulijjo okujja okusinza. Beeranga munyiikivu mu kusaba mu lwatu ne mu kyama, era beeranga omwegendereza era omuwombeefu ng'okulembera abantu abanajjanga mu kusinza mu kifo kino ekitukuvu. Naakolanga bwentyo Mukama nga ye mubeezi wange. Nyiikiranga mu kwemanyirizanga mu maaso mu kusomanga ekigambo ekitukuvu ekya Katonda nga bw'olagirwa mu kwawulibwako. Naakolanga bwentyo Mukama nga ye mubeezi wange. Nyiikiranga okuwulira ekigambo kya Katonda ekitukuvu era mu kukuutiranga n'okunenyanga mu lwatu ne mu kyama bonna bonna abalamu era n'abalwadde. Naakolanga bwentyo Mukama nga ye mubeezi wange. Setumba Kigongo, nyiikiranga bulijjo okusembezanga abantu eri okusa ekimu okutukuvu okw'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Katonda alyoke asinzibwenga n'okusinza okutukuvu era abantu baliisibwenga n'emmere ey'obulamu. Naakolanga bwentyo Mukama nga ye mubeezi wange. Nze Byekwaso Onesmus ndi mukristaayo mu kkanisa eno eya St. Paul's Kyebando. Tulina essanyu lingi nnyo ng'abakristaayo okulaba nga tufuzizza Reverend waffe Herbert Setumba. Atukuze bulungi, tumwagala nnyo era essanyu tulina lingi nnyo. Abadde akola nga tannatuuzibwa era ayina wangi watutuusizza era tumanyi amaze okutuusibwa ate waliwo bingi ebigenda okukyuka. Okusooka katulina okuzimba ennyumba oba ofiisi ey'ekifo tetubadde na ofiisi nga tukolera mu ofiisi emu etulaba kitwalaba nga vision. Tulina bingi nnyo bye tumusuubiramu okutukoleramu. Ekirala tumwagala nnyo ate naye atwagala nnyo, n'olwekyo tusuubira bingi nnyo Mukama amukozese oluvannyuma nga amaze okutuuzibwa. Twebaza nnyo Katonda atuusizza ku lunaku luno. Mukama yeebale nnyo, yeebale ddala kubanga n'obudde atuwadde bulungi. Kaakati tumaze okusaba tugende mu mbeera ate ey'okufuna ekyemisana, oluvannyuma twabuke buli omu agende ewuwe.
Amannya gange nze Mulaza Betty Bazimbye era nga nze ndi headmistress wa St. Paul Kyebando lino essomero litudde ku ttaka ly'ekkanisa. Bannange olunaku lwaleero lunaku lulungi, lunaku lwa ssanyu. Twebaza Mukama olwa byonna. Tuli basanyufu nnyo okulaba nga Reverend Ssetumba Herbert Kigongo atuziddwa nga omusumba w'obusumba buno. Ssanyu lyereere era ffe tuli basanyufu. Era nga bulijjo omusumba waffe nze nina okukkiriza nti Mukama eyamulonze ajja muluŋŋamya era nga bw'ayogedde nti byonna ajja bikola nga Mukama ye mubeezi we. Era Mukama ajja musobozesa kubanga ye yamulonda. Mukama yeebazibwe. Ebyo bye nnyinza okwogera. Mbuulira ndiri ku kituuti mu mwaka gwa 2006 ku lunaku lw'abavubuka mu kkanisa e Nansana. Omusumba yaliwo Reverend Aaron Mulondo akanaali e Masooli. We nafunira eddoboozi nga ndi mu kituuti erimpita okusoma obuweereza, nakyuka ne mutegeeza ebigambo ebyo nga n'abakristaayo bawulira ab'e Nansana ne basanyuka nnyo n'okutegeeza Katonda. Njagala okwebaza Ssaabadikoni olw'okuntuuza n'okunnyingiza olwaleero ng'omusumba w'ekyebando. Guno gwe mundi gwange ogusookedde ddala okuyingizibwa n'okutuuzibwa ng'omusumba. Era sisobola okwerabira Ssebo Ssaabadikoni. Nebaza nnyo omulabizi w'ennamirembe yawumula Bishop Wilberforce Olwalira yanteekawo nga Deacon mwaka gwa 2019 era nanzisa olukoba okufuuka omukadde w'ekkanisa mu mwaka ogwa 2021. Saatuuzibwa ng'omusumba w'emwereere kubanga natuddwayo nga ndi mu Deacon. Nebaza famire yange naddala mukyala wange Luyita buli aba Ssetumba Kimuli okunjagala ennyo n'okumpanirira ennyo ng'omuweereza wa Katonda. Nebaza nnyo abaana baffe okufaayo eri eby'ekkanisa era n'okwagala Mukama ng'abaana bawulize. Nebaza nnyo bakadde bange Ssaalongo ne Nnaalongo ba Ssetumba abo abayimiridde kaakano olw'okunzaala era n'okundabirira n'okunkuza. Era Katonda ayogere nnyo okubawa omukisa. Omusumba buno ow'ekyebando kubanga bayimiridde naffe mu bintu bingi okusinga ennyo bategese omukolo guno, batusuza bulungi otunulira ebisulo byaffe mwe tuli, batuwa empeera yaffe ate mu budde, batuliisa n'okutulabirira mu nkwano. Era bannange tubeebaza nnyo, temukoma okwo. Kuno bwe bagasse okusasula ekitundu ky'ensimbi ekyagattiddwa ku Zakkanoni Sam Wairagala ne batusasulira tiketi nga Reverend sobole okugenda e Isirayiri. Era Ssebo Ssaabadikoni nga bwe wanzikiriza enkya zinagenda okuwera saa 8 nja kuba mu nnyonyi egenda e Isirayiri. Ssaalongo Stephen Kibuuka Tamale Ssetumba ne Nnaalongo Eva Nalubega Ssetumba e Nansana. Ndi mwana wa mukaaga eyazaalibwa nga 2 Ogwokuna 1984. Omwezi Ogwokuna nga 2 nja kuweza emyaka 4 we bagambira nti real life begins at 40. Primary nagituulira Kibuuka Mixed Primary School e Nansana. Era mukadde wange taata wange yansomesa Olungereza mu B7 kuba yali omukulu w'essomero eryo. O-level mu Mengo Senior School. Era omu ku basomesa bange waali mukyala Kigundu, simanyi waatudde naye bategeeza nga waali singa abadde kubasoma Sengendo. Ndi nze Myuka omukulu wa Myuka director wa counter terrorism
Directorate mu Uganda Police Force. Kaputatayizi nti ekitongole ekiwandiisa obutujju mu ggwanga ekya poliisi. Ngalange yange ndi Senior Commissioner of Police. Mpeerereza emyaka nga 22 n'okusoba. Njagala okwebaza Katonda olwa muganda wange Ssettumba ne maama, era neebaza taata Ssettumba ne maama olw'okutuzaala n'ate okuzaala omwami ono. Ssettumba taba mwami mu maka ga Ssaalo Ssettumba, olw'okuzaala Rita ne Herbert. Era netwebaza Katonda olw'ekkula ery'olunaku lwa leero. Nze nyumiddwa nnyo ngenda kuyita mu kufunza eddala Ssebo Ssaabadinkoni, ngoberedde nnyo ebigambo bya Ssaabadinkoni ng'atubuulira. Era atugambye Ssebo Rita ne Herbert agambye nti ebigambo ebyo Timoseewo ekyokuyitana okuwutira. Singa mutunuulira ekiyunifoomu gye nyambadde mpozi yalimu. Ngambye wadde tugenda ku mikolo si gya poliisi, naye kangende nyambale office gye tuyita working dress wa nsonga, kubanga mmanyi nti mukulu wange leero afuna obuvunaanyizibwa obupya okukola emirimu. Tuyina yunifoomu ez'enjawulo, tuyina ceremonial dress erikuwa emijolo atandika emirimu emipya, okutandika okutambula olugendo olujja, era nankangendere mu ttulu eryo. Kati Ssaabadinkoni atugambye nti okuwutira ebigambo byonna, okuwutira mu nnya lya Katonda lya Yesu Kristo kiraga nti naye ekkatala yakwasiza alimanyi, nawe olitegeera bulungi nti Yesu asala emisango nti ekigera bwetugituukiriza oyinza okubeera n'emisango n'akulenga ebigambo bingi awo wakati. Naye wamaliriza n'agamba ye Pawulo nti nze nsigaza kufuna ngule, nti bw'omaliriza obulungi waliyo ki? Kati ekyo kyenjagala okubaagaliza nti mutambule bulungi olugendo luno. Katonda abakulembere, mutunulire ye nga Zakkuli 20:22 nti ensozi nnyimusa amaaso gange eri ensozi n'ebigambo ebyo byonna byabeerengako amafuluma n'amayingira gammwe. Ffe Ssaabadinkoni atugambye naffe tubeere bawulize bannaffe Abakristaayo, tuleme kubeera tubalyanga maama waggali oba bakola ki, tubagondere ebyandikwa bye tugamba basobole okwangurizibwa emirimu n'okubaweereza. Mpulidde bulungi emirimu gy'ogambye gy'osuubira okukola mingi, naye nkumanyi Reverend Ssettumba bwe yajja ekitala nga mubuulizi yaleeta vayo, era ne tukola emirimu mingi nnyo mu kitala. Reverend alimanyi bulungi nja kulina obusawa 30 njagala baliko ezizo ebalansi omumpe abasukka yabanazikuŋŋanye kakikwasa bwe ziba teziweze ennyongereko, naye njagala okubebaza olw'okwagala Katonda n'olw'okubeera abagabi. Bayibuli tugamba nti emmeeme nga baagaba, nanze ndiwadde okugaba nakiyoka mumabeere okakasa agambye nga mukonye okumwagala tuweereze emirimu egyo disiti nga bwetugirayo mu katabo mingi, naye senga tuwagira ba Reverend Herbert ne Rita, naffe tujja kwewuunya, naffe twetye nti tutambe ekyebanga ffe tukoze kino. So njagala okubasabira era kizengusigo. Reverend Herbert Ssettumba Kigongo, omusumba atuuziddwa wano ekyebando. Neebaza Katonda olwa kino kyankoledde. Mpulira essanyu omundi gwange ogusooka eddala okutuuzibwako ng'omusumba w'obusumba. Era ebintu bye nneeyamye okukola Mukama nga mpadde ekisa, nja kubikola nga simuswazizza, nga siswazizza bakadde bange era n'omulabirizi ne Ssaabadinkoni abampa obukulembeze buno. Tugenda kuzimba woofiisi z'ekkanisa mu kifo kino tusobole okunyweza amaka g'Abakristaayo nga nkola kansolingi gye bali, kubanga babadde bajja mu maka gange, naye njagala bajjenga mu ofiisi tukole kansolingi gye bali, tusabire amaka gaabwe, tulabe nti famire, kubanga famire bwe zinywera bye twagala okukola byonna ebyekkanisa tujja kubikola. Ebyokuzimba primary school nga yakalina, ebyokutandika secondary school mu kifo kino, ebyokumaliriza project gye tukola ey'abapangisa, byonna bijja kusoboka nga nywezezza famire z'Abakristaayo era nga tutambula bulungi. N'olwekyo neebaza Katonda ampadde kino era neeyama okukola omulimu ogw'obusumba buno bulungi.
Thank you.